Abeesimbye ku kifo ky'omubaka wa Kawempe North bakutte olunaku olw'okutaano nga bagenda bakuyega abaayo babalonde nga bano bagenda basuubiza abalonzi ensi n'eggulu era nga bagamba nti be batuufu okubakiikirira mu paalamenti. Hajjati Farida Nambi akwatidde NRM bendera akalulu akanoonya avanju ku nju ng'ono leero atalaaza ebitundu okuli Mpereerwe, Sekati, Sekanyonyi, Lusanja, Nammere wamu n'ebirala ng'owedda buli waatuuka abongako n'abaayeera n'abasaba bafune obukonge olwo balonde bbaasi ng'ennaku z'omwezi 13. Bakubiriza okubeera nti mufuna obukonge mumanye bwe tugenda okulondera ewatuufu. Yonna gy'ayisa abaayo bakiraba mulaajanira abakolere ku bizibu ebibaluma nga bino mwe muli enfuufu ku nguudo we babuzizzaako obwekyusizo nga basuubiza nti wakubasakira byonna bye beetaaga kubajjidde ku kkaadi y'ekibiina ekiri mu buyinza nga n'olwekyo ye mutuufu okubasakira. Mpulidde eddoboozi lyammwe era nange byerabiddeko ng'abakyala n'abaami abafumba ebyokulya enfuufu ebayingirira mu byokulya byaffe. Ngenda kulwanirira oluguudo luno olw'Ennammere. Atuuseeko mu bitundu eby'Erusanja abaayo ne bamulaga amazzi amakyafu ge bakozesa nga bamutegeezeza nti emitima gyazzeemu okubeewanika oluvannyuma lw'omugagga Kikyonco okubalaalika nti waakuddamu okubagobaganya ku ttaka kwe batudde. Ennaku eyaffe y'amazzi gano kusingira ddala nti ganywebwa abantu kuva eno mpaka eri. Embeera y'amazzi tuli bulungi. Atuuseeko ku luguudo lwa St. Stephen e Nammere olwajjula empompogoma era n'alulambula ngeno gyasinzidde n'asuubiza abaayo nti wakutegeeza minisita w'ebyenguudo General Edward Katumba Wamala lube nga lukolebwako ssa n'endala. General Katumba Wamala, I hope you can hear me. I'm going to knock on your door, my dear friend, to see that we work and salvage the situation to do with infrastructure. Ne Mutumba Jojo Nesmas ng'omu ku baali beesimbyewo mu kamyufu ka NRM ayogedde ku luguudo lwa St. Stephen n'embeera gye lulimu ng'ono asabye bannakawempe okulonda Hajjati Nambi asobole okubabbulula mu nnyanga mwe batubidde. Kikakasa bulungi nnyo nti Honorable Nambi asobola okutuukirira omukulu Katumba na Katumba wa Minister wa Works ne basobola okuba nga bakola ekkubo lino eriva Empereerwe paka ebuwambo bannange enfuufu etta abantu. Olukungaana olusembyewo Hajjati Nambi alukubye mu zooni ya Kikyonco ng'eno yeegatiddwako Ssaabakunzi wa NRM Rosemary Nansubuga Senninde era nga Senninde asabye bannakawempe okulonda Hajjati Nambi ate bawagire nnyo President Museveni. Security egenda kubeera gguluggulu, teri agenda kubalemesa agenda kulonda gye baakola mu 2021 tebagenda kusobola kubikola kaakano. N'olwekyo tewaba abatiisatiisa n'abalemesa okugenda okulonda. Mugende bulungi mu kuba akalulu kammwe, mulonde Nambi Farida, mulonde bbaasi. Namwandu wa Ssegirinya Mariam amanyiddwa ennyo nga Maama Nagirinya y'omu ku bali mu nkambi ya Hajjati Nambi ng'ono ategeezezza nti ye ne banne basazeewo okwegatta ku Hajjati Farida kuba yagenda okubalwanirira era nga bafukamidde wansi ne basaba bannakawempe akalulu. Senninde ayanjudde abasaze eddiiro okuva ku Hanifa Kaladi ne badda mu nkambi ya NRM wamu n'abakulembeze abalala ababeegasseeko. Mu ngeri y'emu munnakibiina kya FDC mu Kibi Saddati amanyiddwa ennyo nga Aganaga naye asiibye anoonya akalulu ng'ono asinzidde eno n'akolokota abakakiiko k'ebyokulonda abeefudde kyesirikidde nga bakuumaddembe batulugunya abantu. Embeera y'abantu gye bayitamu bakwano bange oba bakandideeti bannange sigikkiririzaamu era ngikondeminga era sikiririza mu political violence kubanga omuntu okwesimbawo teguba musango. Kyensaba poliisi nensaba ne electoral commission etujjonyole abantu banene baba bakoze musango ki. Ajjukizza ebitongole ebikuumaddembe nti tebirina kusosola nga naye alambuludde bannakawempe byagenda okubakolera singa abatuuse mu paalamenti. Babalonzi bakukkulumidde ababaka batatuusa nsonga zaabwe mu paalamenti ne basaba Saddati Mukiibi okudda ng'afuna ebirowoozo byabwe singa n'abatuuse mu paalamenti. Bano abantu abagenda mu paalamenti tebakomawo eno ku gulaawundi. Ekyo kimu. Omuntu olumala okumulonda beppa takomawo kubuulira abantu nti bannaye bwe mwanonda ngenze n'empitamu naye kati nkomyeyo okubabuulira kino na kino ekiri. Ffe ng'abavubuka tumwagadde lwa nsonga embeera ze si za ntalo. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.